nze nabagambye ngenda kulemera ku nsonga eno abantu bano batubala muzannyo gwa the return of Kizza Besigye. The return of Kizza Besigye. Mwakute ne muwamba abaana baffe bonna. Komanda Akilewo mwamuwambye, Gaddafi mwamuwambye, ne Smart mwabambye, gattako n'abaana abalala bimwasoosayo mu makomera. Naye komanda w'abaana abaana ye temumukwatako. Wabula Bassemujju Nganda ne ba Elias Lukwago ate bo mwakute komanda waabwe, mwakwata komanda waabwe gwe mwakwata. Siwe kiri? Then Munnayuganda oba olina amagezi tegeera. Essaawa eno eyaleero nga komanda w'abano Bassemujju Nganda ba Elias Lukwago bwe bali mu kulwanirira olunaku olwaleero yali mu kkomera era yatava mu kamera najja ne buno obusapatu. Munnayuganda oba olina amagezi tegeera. Nakugambye the return of Kizza Besigye. Baagala ku eliminatinga His Excellency Kyagulanyi kubanga baakugamba mu article yaabwe 14 teri muntu alina ku outshininga Besigye. Taliyo. Nakugambye ebintu bino byali bibaddewokko. Nakugambye oba oyagala okukakasa entata gye tulimu genda otunuulire enfa ya Apollo, enfa ya Dr. Lutakome, Andrew Lutakome Kayiira. Otunuulire enfa ya Sir Edward Muteesa owookubiri byali bya coalition zino. Yensonga lwaki mweno coalition bapromotinga nnyo Besigye okusinga bafuutu soldiers be. Bafuutu soldiers ba Besigye aba PFF bonna bali bweru tebamukwata bakwata wabula Besigye ekifaananyi kye bakolaki kye bakolaga zino ze move Museveni bwate wazimba abantu be. Kubanga nabagamye mu count 1 abantu bano twabakubye. Lwaki bafuutu soldier be mukwata n'okutuka okumenya ekitebe kyaffe? Lwaki temugenda ne mukwata komanda waabwe? Lwaki sigwe mukwata? Kwana yabasomoza emirundi mingi mu mukwati. Ensonga ze mukwatira abaana baffe ze nyini komanda wafate ye byakola kakati ate ye temumukwata ne mwakutte komanda wa PFF. Munnayuganda oba olina amagezi tegeera nakugaye this is Besigye Kizza Besigye the return. Baagala ku continuity ya Tusi Century Dynasty gye baagala okukola. Okitegeera what do they have to put in the table? Kubanga omuntu yenna anakola coalition olina okuba nekyoteeka ku mmeeza. Okitegeera Besigye alina kikyagenda okuteeka ku mmeeza. Does Besigye have numbers? The answer is no. Talina. Does Mugisha Muntu have numbers? No. Talina. Kenny Luchamuza alina numbers? The answer is no. Talina. Kiche balina okukola balina okulaga nti bo mu negotiations bazirimu okukomyawo abaana bano then tuwandiike endagaano we tuba tukoze gundi unification tuforminge government eyawamu obanga tukoze coalition tukole coalition government nga fena tukola ki tuli bamu tugabana ebifo ebyo mweyo government lwaki kubanga bano politics gwe bafuula political chip yaabwe ye capital tebalina business ziriawo za magezi nti ze bakola nedda bo politics kusiriwaza banna Uganda always bakola ki we batambulira lwaki komanda w'abafuutu soldiers sigwe mukwata lwaki sigwe mukwata ne tubalaga okitegeera lwaki sigwe mukwata ne ate komanda wa PFF gwe bakutte mu Uganda obo ina amagezi tegeera this is Besigye the return kiwamba abantu ekigenda maaso Besigye akimanyiiko Besigye tali mu komera Elias Lukwago akimanyiiko tali mu Elias Lukwago ali mu game zaabwe zabakugira Gurigole Mugisha Muntu mwali okwata abaana baffe bongera okuhyping oba okuvibinga ekintu kya Besigye ayongera okutrendinga kye baagala Besigye muli mukutuzanya game zamwe ne Museveni game eno mujiri mu lwaki Museveni has lost it all ku international scene abifiiriddwa tekyali yesiga government ya Museveni okitegeera nabagamba ekintu kino bwe kityo we kyakolebwa okuttiwa kwa Ssekabaka Edward Muteesa owookubiri kyava ku 1963 crisis abazungu bano nga abantu balaga nti babetamiddwa wabula numbers ku ground zali zifevalinga Ssekabaka Edward Muteesa owookubiri n'owa Busoga kubanga unification gye bakole ya PUPU senga abantu bano bali mu mutima mutufu nga gwe baziddemu tukole unification ekibiina kya FDC bali tebafominga kibiina kirala bali balina kujja wano kubanga owa Busoga sa Wilberforce na Kadumbula na Diopo wokusatu ye yali yakwata PUPU n'agibuliza mu KY ne kibeera ekibiina eki kimwera yali vice president wa Uganda yasookera ddala okitegeera ekintu kino naye abawumba tutu bano bubbi wabwe nabagamba mwetegereze nnyo PFF eno PFF kibiina kya Museveni era nabagamba eno bargaining chip ya Museveni zezo move ze bali mu kukola okitegeera ze bali mu kukola ekyatwala Besigye okugenda okuforminga party eyo kusigala mu politics nga bo bakulaga nti bali independent tebegatta ku Kyagulanyi wabula bajja buzi ku unification bakola bukozi bakola coalition ne bajja Besigye italina kuforminga kibiina kipya mu revolution nga bali bagamba nti batwegaseeko ne lwaki era komanda wabwe Besigye wa PFF yali mu komera lwaki tebateekayo Elias Lukwago Muna Uganda tetugenda kusiriwaza abantu bino game za Museveni nakugamba ye Museveni always akuvugira mu reverse psychology mwakuvugira era ng'onategeera Museveni nakugamba wakulaga omukono gwa left tunula kuguno ogwa right wakulaga ogwa right tunula kuguno omulema uyu Museveni ogenda mutegeera
okitegeera lwaki ebintu bino biri opposite ne munuupu Museveni ati akalulu ke kawempa akatya yakatiddeko tamanyi kikiddako ate nga ne coalition yabwe tennatuukirira kati kikyalina okukola amovinga gana amapeesa ku speed Besigye is at play Besigye bebali mu game z'okuwambisa abantu njagala mujjukire mu season 1 Mpuuga yali emabega gakiwamba abantu n'okutema abantu ekyali e Masaka Segirinya n'alufiiramu eno coalition gye baleese Museveni ayagala His Excellency Kyagulanyi kafiiramu Besigye nga yaliwo nga opponent naye tubagamba tubalaba game ze muzanya tubalaba Museveni ne Muhoozi ne Besigye game zamwe baguligole mugisha muntu ze mutuzanya za kisiru bagala continuity ya status eyabahima Central Dynasty kye bali mukola okitegera ekintu kino munna Uganda njagala obeeremu amagezi ku luno game eno tebagenda gituzanya okitegera Andrew Takome Kayiira okumutta naye bye bimwe byaliwo coalition eyo ate bayinza n'okwata ne batuwa obuyinza bano bafala basobola okikola kubanga Sir Edward Muteso w'okubiri yali president Apollo Milton Obote okumwefuulira okutuukiriza ddiru y'abazungu ng'abantu kuba kati essaawa eno His Excellency Kyagulanyi is leading an angry and hungry generation eteetaaga kumanya gwe yagala mu ntebe kiki balina okukola balina okukola coalition wano ne bakola nti baforminze government eyawamu Besigye vice president okitegeera kyekiddako ne batukola akagundi akama John Pombe Magufuli ndoza mukajjukirako ne bamutta Samia Sulu najja ku ntebe Besigye kubanga Besigye wabantu ye vice president wa His Excellency Kyagulanyi senga bajja His Excellency Kyagulanyi Besigye yafuuka president jukiro already kati influence yo maje bakyakola ki bakyagirina then Bahima Central Dynasty netandika okukola ki netambula munna Uganda mwegendeza abasajja bano muvuje bali mu kutubala bagala kutta His Excellency Kyagulanyi before elections or after elections kyekiriwo after elections basobola muwe entebe ne bamuta kubanga n'okutta Andrew Takome Kayiira yasoka Museveni basooka kuwamba we bamala okuwamba Museveni nawane Kayiira yamuwako wa minister yabumuwa then later alone nga maze abaana bamaze okukakkana abaana ne babakwata ne babokya mu bikonteina ne batta ne Andrew Takome Kayiira okitegeera ekintu ekyo kino kiki bagala okukola senga bakakkanya banna Uganda obusungu bwe balina ku Museveni basobola okumuvinga games ziza basobola okukonyebwa president ne bamala ne bamujjawo tubeere bagezigezi ku luno game za Museveni zazanya nabagamba zezimu ze kisinga okungumya ti abantu bano basiru nkiddemu ekisinga okungumya Museveni ne ba agent be mu position basiru always bazanya game eji yensonga wachi bali predictable musobola okutegeera kiki bazanya unless gwe munayuganda nga toyagala kuwagazi kumanya okitegeera nga toyagala kumanya bakutte bafuutu soldiers baffe wabula ate bali ono komanda wa bafuutu soldier tebamukwatako katikati baleesa ate ono komanda wa PFF Chebali kati batandise n'okufumbirira ebyekisiru military drill yakoleddwa munopo school of leadership mulowooza NUP yonsiru kyemugamba ba NUP bo basiru nnyo to that extent mbu ebintu eby'omugaso ennyo bwe babanga baagala kubajjako na mundu ne babitereka ku bitebe bye bibiri mulowooza ffe tuli basiru they are instilling fear in you but muna Uganda totya buli kintu kibeera ne climax oba enkomerero Museveni ali ku nkomerero ye nkiddamu Museveni ali ku nkomerero ye okitegeera Museveni ali mu kunyiga mapeesa agasembayo ali mu kutetenkanya peesa ye eri Besigye alikaniikirya naye liganye munna Uganda tokkiriza kuteeka mu Besigye senga abaana baffe baddamu ne babifiiramu ebyekisirulu kwaga bye mujjanga okweziisazisa bafuutu soja kuno njagala mubeere solidimu ebyo bajjanga ne batuttira abantu baffe ne bajja ne baziika Mpuuga yatta Segirinya n'aziika wansi wali mwe mukuuma mirembe ku luno mwetegereze nnyo Lukwago ne Besigye mubeetegereze nnyo Mugisha Muntu Winikiza ne Winnie Byanyima mubeetegereze agumege mapeesa beba agent ba Museveni baleese okutuukiriza ekintu kino okutuukiriza mission yaabwe naye tubalaba His Excellency Kyagulanyi weebereremu abaagala okutta oba okusaanyaawo beba bajja ku kitebe ebyange ebyo byonna bagambye Bahima Central Dynasty nze ngenda kufa nammwe nkiddamu nja kubyogera byonna mbiteeke wano munna Uganda ajja kubuuka okitegeera Besigye epeesa lya Museveni erisembayo lyali mu kuleeta senga tubali ne pesa ne tulijjawo we are in the new Uganda respect my people